nkoze eki nimbye nja kwetonda kyamaanyi nnyo naawe kakati mufumbira kamanda ningufiire yakyajambadde bw'ogamba ogenda kulwana in an uprise okube Museveni nga toyina casualties kakati oli Hamas olumbye Israeli bona ngenda kuba Israeli njituuse Tel Aviv naye nga siyina casualties kakati go bona mukuba naye naakuddiza kakati abange wakubye mpale poti sasa we mutina munagana sasa otakuda olutalo omukuba naga onkube naye ngenda kukuba naye ngenda kukwongera ngenda kakati finally akukubye oyinayo casualties and these are modest casualties because twakolawo simulation naye nja kugikwawe manga nyina akadde but the larger issue is Museveni agamba okay mukubye abantu abawagizi bange abayero very good you are going to lose appetite mulirabangawo yero ne these are his words so which more trial do you want these are his words chenane badde nkubuuza nti kati appetite mukyayina kati osobola okukolawo wayero n'ogiramu bwoti nti nkakumamura kyeyakola is it sufficient because ndooza yikyatunuulira nawe kakati mugenze mukulwana njagala kulwana ntandika olutayo nemufubira then naate nkute mu liiso but it was tusazeyo tulwane tuzinze ebikonde nze nensala amagezi nenkwata mu liiso oba nenkugwira nenkuluma ate kati okwaki onumye but it's fighting your path yali yakugyawo Museveni nga toyise mu kalulu okuyita mu kalulu ogamba was the political wing kale kakolyo kakati ate omutandiseeko enguudo ozokyeza olumbye naye naakuddiza tu omulaze kamandazi bo tebakyalaba kati ate Israeli egende ebuuze Hamas egende ebuuze Israeli kamanda ono ababulawo to report so now kati njagala kutunuulira this strategy kati ng'ogitunuulira olinga sikutegedde kati owagira nkulaga yageza kulaga nti bali batemu nkulaga sigenda kubeera judgmental nze nkulaga bino bivaawa si nti government eryawo ngeya which stable regime do we have here around Kenya okay Ghana that we are looking at human rights mu Ghana no you are looking at government ekutetya insurrection government because bano bali ku phase 1 eya Museveni bwe yagenda mu nsiko NRA right naye mulumba undercover of civilians so kakati kyembuuza nti bw'ova mu parliament ole yagamba ngenda kukuba ate yekweka ngenda kukuba buli lw'olutunuulira yero toligikwatako kakati bw'onaava mu parliament abulootulo I want you to be very honest kati gwe as what, I don't know the section commander or platoon commander mu group ya your political wing ekulirwa because mutera kwamba ne ranks political wing yamwe ekulirwa Mathias Mpuuga kakati twekandaze that Museveni the general of the original NRA habulootulo that's why you see gwabasindikidde anoonyeza kamanda n'abakolako and that is Anite Among tabaleetedde a division commander atalisi n'abalaalo wabasingako because abalaalo yaragidde 4th division command nagamba mugende mugobe but these ones within their own rules don't you have something there debate kati eri ku rules tosobola kutugoba ukiiko biki now abalaalo